Ekkanisa y'Ennajja Nankumbi ku luguudo lw'Entebbe yatandikibwawo mu mwaka gwa 1948 era kinajjukirwa nti ekkanisa eno yatandikira mu ddyo Nnaalongo Pama Kibuye era nga kati giweza emyaka 75. Ebimu ku bikujjuko by'emyaka gino mwe muli olusiisira lw'ebyobulamu olwateekeddwa ku kkanisa kwennyini era nga lwagguddwawo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso okweyiwa mu lusiisira luno okusobola okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Era omusumba w'ekkanisa eno Godfrey Kalumba agamba nti bakuyambako okuwa abantu obujjanjabi. Tasobola kutegeera bya Katonda nga si mulamu mu mubiri. Kyetuvudde twasazeewo tusooke tukole obujjanjabi buno obw'obwereere eri abantu ba Katonda si abasoberesedde bokka. Akulira ebyobulamu ku kkanisa y'Abadventi mu Central Uganda Conference Joseph Namugera atubuulidde endwadde eziteekeddwako essira. Tusinza osanga bwe bulwadde obw'entunnunsi yite pressure. Tulabye nga abantu bangi n'abavubuka nabo basangiddwamu entunnunsi. Wabaddewo kebera kansa omwa n'abaana naye nga si bangi abasangiddwa nga abalwadde. Ate tubaddemu ne services ez'enjawulo ng'abalwadde b'amagumba. Abamu ku bafunye obujjanjabi balaze essanyu olw'omukisa gwe bafunye okumanya we bayimiridde. Abamu amalwaliro gali walako naye egojja abasawo nga we bali abakugu ne bakujjanjaba weewaawo abamu bakeberebwa ne baweebwa lifaalo oba ne bongezebwayo malwaliro amalala. Bangambye ngende ekiruki eby'olusiisira lwaki lwaba amaaso lyange erimu liriko ensenke. Mu ngeri y'emu n'ab'essomero lya Nnajja Nankumbi nga Christian beegasse ku kkanisa okujaguza emyaka 75. Ng'abavubuka mu nsi yonna nga tukyalira ebyalo nga tusaba n'abantu theme yaffe egamba to show up in the city. Bano okuli n'abayizi basazeewo okudduukirira abaana abatalina mwasirizi saako n'okubasabira. Akulira essomero lya Young Christian Nnajja Nankumbi Omulangira Moses Kikulwe atubuulidde lwaki basazeewo okudduukirira abaana olw'okusoomoozebwa basanga. Ababadde babundabunda ne babeera house abalema n'abali mu ngeri enzibu. So bwe twayogedde ne ba community leaders ne batuwa amagezi nti naye waliwo weetaaga nnyo obuyambiro okusinga ewalala. Namaganda Esther, MYU TV.